Kakati mbaniriza nnyo mwenna abatugoberera. Omukulu Alien Skin gano amawulire gaakagwawo abamu ku mmwe muyinza obba nga temunnaba gafuna oba nga temunnaba gategeera. Alien Skin ono ekifaananyi kye nkuteeredde wano waggulu ye headquarters za NUP. Kaakati akatambi k'oli mu kulaba wano eno wansi nsiko wano, oyo Alien Skin ye n'egganga ye baalumbye ekitebe kya NUP. Ngenda kuba nti ate maaso awo nkupulengera akatambi kano owulire mission yaabwe yabadde ki, lwaki babadde balumbye ekitebe kya NUP, kubanga era baalumbyeyo. Mu katambi kalaga nga abavubuka bano Alien Skin n'egganga ye balumba ekitebe kya National Unity Platform ne bagamba nti asikali tumukuba. Ekigendererwa kyabwe tekinnamanyikibwa era teri amanyi lwaki baagenzi, wabula olwatuuseyo batandise kukola fujjo, bazze n'ezispray zino ezisprayinga paint ne bawandiikako ebigambo ebivoola ku kitebe kya National Unity Platform. Ekikere kikeesezza olwaleero gange eno ya Alien Skin oba eggaali ya Alien Skin we baagenzeeyo era ng'ekuliddwa oba ng'ekulembeddwa ye yennyini Kabwejumbira. Baagenzeeyo ne bakola kwegamba ebikolwa eby'effujjo. Muno mwabadde bagaana kuba asikaali, wabula ne kuwulikika abavubuka bamu abadde ku ggaali eno nga bagamba asikaali mumuleke temumukuba. Ebikolwa bino bye bimu ku ebyo ebikolwa ebyakolebwanga omukulu Charles Oryem amanyiddwa nga Sipapa, nga wenjogerera essaawa zino Sipapa ali mu kkomera e Luzira. Alien Skin alabika naye ayagala ndowooza kuba nga Sipapa oba ebikolwa Sipapa bye yakolanga byamunyumiranga, kati naye oba oli awo ayagala kuba nti ate abanga Sipapa bye yakola, kubanga Sipapa yalumbako ekitebe kya National Unity Platform kino n'akuba amasasi ssaako n'okuba nti ate ayagala okulumya abantu oluvannyuma lw'okugamba nti bafutu sooja bayonoona emmotoka ye. Kakati ono Alien Skin olw'okuba nti yagendako kawo gye buvuddeko mu State House ye Chameleon Bebe Cool n'asisinkana President Museveni, ate n'ekirala ekindowooza ekimwongera ku maanyi olw'okuba nti abantu baamulaga support lwe yava ndowooza mu kkomera. Kansooke nkupulengera akatambi kano aka Alien Skin mu maloboozi owulire ekyabaddewo nga balumba ekitebe kya National Unity Platform wali eri e Makerere Kavule. Asikali temumukuba. Shanga lwaki sifuluma? Obaddeyo tewanombanga ali ewaka. Wanomba waka. Mafia we. Ate kibanda kompisizaako wano ewaka ate gwasinga. Ate neko kuba oli omwo. Ebifaananyi. Kati kuba lyonna bagenzi okuba ati tekuli asobola ati. Bino ebyana bannaawe. Gamba naawe. Babu tubeko. Ndikuyeko fango. Ndeki fango. Ndibado fango. Waya. This is agitated. Nabagambye mutuleke tugende ewaka. It must be. We don't want this. Mwagala nnyo. Nemwana tukwegase. We love you so much. Tukwegase ku fopo. Aya. So ndowooza muwulidde bulungi nnyo, akatambi mukawulidde bulungi nnyo. So Alien Skin bw'atyo bwe yakoze, bwe yalumbye n'agezaako kuba nti ate aprovokinga ssaako okuba nti ate avoola aba National Unity Platform ssaako ne bafuutu soja.
Oluvannyuma lw'okukwata eggaali ye munnaye n'egganga ye mu mmotoka zaabwe ng'abafangoni ne balumba ekitebe kya NUP ne bakikolako effujjo okwabadde okusprayinga peyinti ku bisenge ssaako n'okwagala okukuba baasikaali ababadde bakuuma. Gino gye gimu ku misango egyali gyamusibya okugenda mu maaso mu bifo n'aba ng'ate alumba ebifo bwe bityo n'akuba abantu babasanzeeyo ssaako n'okukola effujjo ndowooza n'obubbi. Bino bye bimu ku byali byamusiba naye alabika nga ekimuwaga n'ekimuwa amaanyi kya kwegamba kikulu ndowooza kikulu tetumanyi. Aba National Unity Platform tebannaba kuba nti ate bavaayo kwogera ku nsonga eno oba ayagala bamwogereko bamwe ku masannyalaze oba ayagala Bobi Wine amwogereko oba ayagala ki tetumanyi kigendererwa kyabwe kyabadde ki, lwaki Alien Skin kwegamba tafuga oba tabeera mu premises ze wali ku fangoni n'abeera eyo n'egganga ye wabula n'ayasalawo oba n'ayagala aleete effujjo lye ate alikole ku kibiina oba ku kitebe ekya National Unity Platform. So embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo byabadde ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero wali eri e Makerere Kavule. So Alien Skin ono yeegendereze, Alien Skin yeegendereze kubanga ayinza okugobera Sipapa. Sipapa yali w'amaanyi ng'ate ye aba n'emmundu naye ate ono abeera n'abavubuka abeera na buyaaye. Sipapa yakolanga effujjo ku bantu, yakolanga effujjo ku Bobi Wine, yakolanga effujjo ku kitebe kya National Unity Platform ng'abeera n'aba SFC patron namba nga be bamukuuma. Naye wenjogera kati Sipapa apookya na misango gya bubbi naye wali eri mu kkomera e Luzira gyali gyakuumibwa. So Alien Skin ono naye bw'anaaba teyeeterezezza kyakola ayinza okulaba nti alumba Bobi Wine olw'okuba Bobi Wine avuganya gavumenti, naye ate tulabyeko abantu bangi abakolera NRM ng'ate nabo babatutte mu ttuluba erifaanaganako nga erya Sipapa ate nga baali bawagira President Museveni. So mbeera bwetyo bweri naye nga gwe wenna alaba vidiyo eno nkusaba gimpereka like, ate bw'ogimpereka like esobole okuba nti etambulira ku sipiidi ey'amangu oba etambulira ku sipiidi eya ddala ddala. Ate n'ekira subscribe nga oba tunnaba ku subscribe nga mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.